abakulembeze mwenna mu bice byabwe eby'enjawulo beya Sserunjogi na mwenna abazze bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبشر الذين آمنوا إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Banange kitalo nnyo ekya maama Nsamba kya Rahma z'okufa kwe nkutegedde ku nkya ya leero, naye ng'omukyalo ono olwembadde ku paalo ng'akuba essimu baba takubye essimu bwe nvaako nga nkubira essimu tiweebale kuteesa oyogedde bulungi. N'olwekyo omukyalo ono abadde wambala mu bintu bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'ategese. Ekisinza okunnuma nti mu biseera paalo bagiggalidde lwalwalidde era nange mbadde sigenda ku paalo. Sitegedde ku bulwadde bwe naye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannakaleerwe bannaapereerwe bannange kitalo nnyo namala ebbombo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke ebirimu ebirungi Nsamba Nsamba gy'abadde akola abeere ng'akikkiriza, abeere ng'amu ekisinga okuba ekirungi n'okusinga ddala amusonyi omusomi entongole omuntu amuwejjana. Okwetwalika bwagambye ffenna tulina okugezaako nga bwe tusobola okulekawo bye banaatuddukirako, ate n'okubaako ebintu byetukola nga bwe tuba twogera tetugenda kulimbisa bagenda twogerako. Latifu Sseragala Ssengendo Allah bw'abanjuludde olw'enkya kubanga ffenna eno ennyonyi yaffe tutwala. Rahma kati emututte egenda kukima nze, egenda kukima Honorable Mpindi, egenda kukima mukulu w'ettwale, naye mukima ddi sebe ekutwala ekutwala ate ye kuwaddeyo emiggo kati. N'ekyo essaawa yonna Allah agenda kututwala ffe abali wano tetumanyi ani akola ki ani addako. Nze negezaako nnyo nti nyiza okuba nze nkola ki kubanga oyinza okunyiiga, naye tumanye nti okufa kutukumpi nnyo n'okusinga vesi zetukoze eki zetwambadde. Ate si buli alwala nti yafa, ate si buli afa nti amala kukola ki kulwala. N'ekyo twetegeke wawe tulaga Allah abeere nga tutambuza mu ngeri esinga okuba ennungi. Ebigambo ebyo basawo ne bannyabo tetwagala kwogera bya bufuzi nga tuli mu bidaala bwe biti kubanga tuba tuzze kukubagiza na kuziika. N'olwekyo nange sijja kwogera bya bufuzi bagambe nti Latifu Sseragala Ssengendo ngenda kwenda meya wa Kalunde division 226 sijja kubyogera olw'ebinengeri kubanga ebya bya bufuzi siyinza bagamba twememba Kyagulanyi Ssentamusa abatumidde nnyo botuwalirize pulezidenti wa Arusha, siyinza byogera. N'olwekyo okusabira bannyabo tugumenga empisa tuba tuziika twena kwogera byaki Mukama akuume era abasaasire. Nakusaba abafamire tetunaba okuva mu kuziika kuno mukyala Nsamba njagala nnyo mu magye ku famire ye naddala mu baana bw'abanga alinayo abaana abato naddala nga bali mu sekendwe, nja kusaba omu kuba famire ojja kujja tutuule ndabe ki kyeyinza okuyambako ku mwana oyo okwongera okunyweza omukwano gwange wadde akoze eki afudde inshallah. Kubanga Oluganda agamba obuyambi obutono businga okusaasira okungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.